Mu kkooti eyatuulanga ennaku z'omwezi 27 omwezi oguwedde, Reverend Father Deusdedit Ssekabira yasaba okweyimirirwa, kyokka omuwaabi wa gavumenti n'ategeeza ng'abantu be yali aleese okumweyimirira nti baali tebamatiza kuba omu ku bo yali munnaddiini atalina kifo kyankalakkalira w'abeera. Omubaka Joseph Gonzaga Ssewungu omukristo ennyo atasobola kukakafaaza kudda mu kkooti, ko ne mutowe Andrew Matovu Kabulasoke ng'ono oludda oluwaabi lwamusimbira ekkuuli nti muto nnyo. Bano era baategeeza nti baali bamaze okunoonyereza ku musango guno, ekyawaliriza omulamuzi Victoria Nakintu Katamba okuteekawo olwaleero okutandika okuwulira omusango gw'okukusa ensimbi oguvunaanibwa Father Ssekabira awatali kulemererwa. Ono era yakakasa nti singa oludda oluwaabi terutandika kuleeta bujulizi mu musango guno awatali kulonzalonza, waakukkiriza omusosodooti ono okweyimirirwa. Enkya ya leero omuwaabi wa gavumenti ali mu musango guno Brian Kalinachi yeekyusizza n'ategeeza kkooti eno nga bwe talina lukusa kutandika kuwulira musango guno kuba kkooti ento tesindikanga muwawaabirwa mu kkooti enkulu. Ono era ategeezezza nga bwe bakyalina okuŋŋaanya obujulizi obulala obwetaagisa mu musango guno nga n'obumu buli mitala w'amayanja. Kyokka bannamateeka ba Father Ssekabira okuli Alexander Lule ne Sam Sekyewa bino babisambaze ne bategeeza ng'oludda oluwaabi lwennyini bwe lwakakasa nga bwe lumaze okunoonyereza ate nga n'omuntu waabwe yaggyibwako eddembe lye ng'akwatibwa n'oluvannyuma lw'okukwatibwa. Was remanded and the applicant made an application for bail before the High Court that we should be ready, or they should be ready to prosecute the charges against the accused person as of today. Bw'abadde awa ensala ye, omulamuzi Victoria Nakintu Katamba akirambise nti kkooti eno ekkirizibwa okuwulira ensonga eno ate nga n'abajulizi abaaleetebwa mu kkooti basobola bulungi okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Mu ngeri y'emu akkiriza Father Ssekabira okweyimirirwa ku kakalu ka kkooti ka nsimbi za Uganda obukadde 15 ez'obuliwo, kono okuwaayo paasipoota ye, kono okweripootinga buli ng'ennaku z'omwezi 27 ate nga baba mweyimiridde okuli kyansala w'essaza ly'e Masaka Reverend Father Dr. Charles Jude Juuko, omubaka wa Kalungu West Joseph Gonzaga Ssewungu ne muto wa Faaza Andrew Matovu Kabulasoke, buli omu obukadde 50 ezitali za buliwo. Oluvannyuma lwa kkooti, abantu ab'enjawulo nga bakulembeddwamu bannamateeka ba Father Deusdedit Ssekabira n'abooluganda lwe saaka abeeyimirize be boogedde ku kuteebwa kw'omuntu waabwe. Twateekayo okusaba mu kkooti enkulu nga twagala kkooti esalewo ku ngeri Father gye yayisibwamu ebbanga lye yamala mu buwambe. Bwe yakwatibwa nga 3 tebalina we baamuteeka wonna wamanyiddwa. So ne tusaba kkooti etunule mu nsonga eyo. Bali bwe baba bakyalina obujulizi bwabwe, ffe tetubaga babuleete babutuwe tujja kubeera ready okudefendinga Father kuba ffe tumanyi nti takola kino talina musango. Mu byonna ekisinza obunene ze saala zetusomera esapule zetusoma kuva ku makya mama wange abadde asoma, nze nsoma, mukazi wange asoma, n'ebisolo byonna mu badde bisoma esaala, ente nga zikeera zisoma esaala bate omusaasire dooti ali ebutaaladdemu atuwa amasakaramentu. Ndi musanyufu nnyo olw'ensalawo y'omulamuzi okutuwa beyiro olw'okuba nti Father abadde yatulugunyizibwa amaze ebbanga ppanvu ng'ali mabega wa mitayi, manyi tuli basanyufu nti bamuwadde beyiro.
Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.